batingali n'ebizibu Wizo yamukuba Alien Skin namukuba ekivulu ne kimusala nagenda mu bululu ne bamubba kategulu era bamukubye bajja mukolako n'ebirala kubanga yanyizizza Katonda tosobola kuyimirira mu lujjudde lwa nsi ng'oli ku kamera n'olayira abaana bo bonna okufa n'oyogerako na bonna okufa ndayira siridda ggulu oba tonnamalako na nnaku 3 ng'ate oyolekedde ate nga gwe mukambwe ennyo gw'ofulonti nze oli mukambwe muzibu ati wabaaki ate singa yayimirira buyimirizi n'amuvuma buvumi n'amutyoboola buli muntu yaligambye bwali busungu naye n'olayira n'okulayira nti toliddayo ng'oli mu kugamba abantu mbu yakuba ezeeyo emyezi 3 munakuwa miliyoni 10 omanyi bana Uganda amala emyaka 10 nga takuteka obukadde 10 oli mu kuduula oli ku social media oli mugamba sale yambeze eggulu nampe miliyoni 10 mu myezi 3 Bikira Maria omutuukirivu omanyi banna Uganda abamala emyaka 10 nga takutte gwe tokimanyi nti waliwo omuntu azaalibwa n'afa nga takutte ku miliyoni 10 kituufu kati omusajja nadda wano ku social media nagamba oli yamubeeze nga yali tamubanja n'amuwa 10 miliyoni najja natandika omutyobolera ku social media kale zaali ntono n'agamba simanya n'amubeezeeyo simanya bbanga ki n'amuwa miliyoni 6 Katonda wange toddemu kwogera ebyo bintu byakuduula abantu bali bubi abantu bagamba Katonda wange ono omwana mulalu bakwewuunya gwe tosobola omusajja n'akuwa sente obukadde 5 6 firi obukyaji ng'otegesa ekivvulu kyo eyo kampani ntino ogenda gitekamu gimaketinge naye omusajja n'agamba nti nkuwadde genda olangise oba kivvulu oba ziizo nkuwaddeyo nga bwe nkola abalala nojja n'omutyobolera ku social media nkya nakukkiriza n'oyingire ewuwe era nabadde nninzi babakkirize bayingire ku makya kera kuyita mu kikuubo Nabugabo Street nakasero wa ngafuna abantu 10 nange ngambateeka mu basi nga tugenda anti buli atukayo gwe bawa abasajja basasula emisolo omanye ennaku gye tuyina ggwe abasajja basula njala bagisiiba maduuka omuyangambye abadde akola ne mukazi we wali wakiseka nangamba pulezidenti wange ntunulira omukazi tujja ne tusiiba mu kaduuka ne mutunulira n'antama abo abakyala Katonda yabatutondera nga bimuli byaffe naye game omukazi n'omutunulako n'ogamba tugenda kuba tutya nga mutunze emitwalo 15 edduuka lyagala 2 kubanga mulina abakozi mulina okulya mulina okusasula renti mulina sente za toileti mulina okusasula eza kasasiro mulina okusasula emisoso gyonna mulina okusasula ne looni abantu bali awo beeyiya bali mu byalo tubatukako ne bakaba n'amaziga atwalemererwa obusuubuzi gwe ng'ojja wano ng'otandika kuwoza mbu nategesa ekivulu ne kinsala ani yakutumya ogenda okutegeka ebivulu tulina bizinensi nnyingi jangu opangisa edduuka ku Nabugabo otunde engatto jangu otunde edduleesi gula ekimotoka kyakasasiro abantu bakwe contract otandika okuyola kasasiro ezo zonna bizinensi beera buloka w'amayumba ave muteka abayini bwebanga industry ya entertainment ekulemye muleke tuswaza nammwe ensonga tukyagenda mu maaso oba tugiyite episode y'eggulu kubanga atwababulira ebigambo bineeno nebitegeera bapromota eventually bagenze eggulu byatuuseewo so tuzza ate tumale okukola clarification ku biki ebyabaddewo n'omukulu ensonga ababuulire yazirabye atya era bapromota balina kukola ki tukwayiriza abatulaba mwenna basebo ne banyabo okuva mu entities ez'enjawulo erinnya lyange yenze John Kabanda ndi president wa Federation of Uganda Traders Association Sifuta ate ndi musajja mulwanirizi wa ddembe lya busuubuzi ndi mwavaayi n'essuubi ebbanga lyonna ate nga suubira ndikako ensa mu bizinesi ndi musajja musuubuzi wa ngatto nkolera mu BBC Plaza Once Investment edduuka li B105 ndi musanyufu okubeerako wano webala okunkyazaako ssebo webalire ddala era nsaba puroguramu eno ebanyumire tweyanzeke bapromota banno bagenda eggulu simanyi oba olugendo lwawe walutegeerako nga promota n'ensonga eyabatwala lwakuba nti nakugamba nti
abantu abo betwali tuliplying abali bogedde mu media ebyaddala nekukakasa nti tikuliiko yali promota n'omu era nekugamba nti nenkuwa n'amanya g'abapromota wano betuyina nga batono nnyo ddala era nga tewali alina mu level eyinza kwata kubo genda kwogera nsonga zitaliimu nsa gulu ensonga zebagende temwabaddemu nsa wadde n'akamu era bwe nalabye batuswaza abantu bonna tuswala ebintu byemukola tuswalira ddala kubanga abantu bagenda batwala nga baki tebasobola kuyita beega kubanga nebyoyogerako tolirigebo kusaba nebyebogerako tebabimanyi bali totally off what they are talking about. Yes, kubanga nasoose nenjagala nnyo mmanye ensonga yabatutte eggulu because mulina okuwuliza ennyo programu zino abantu balina okwagala ennyo bakusinkane ne sente bakuwe tebabiwulira banyiiga bunyiizi because programu zino tuziteekawo okuyigiriza abo batamanyi kati bwe twawulira abamu ku bantu abo ba event organizers nga boogera twajja ne tuliplying nga twagala abantu bayige nawuliddeko omu nasale nategeka ekivvulu ewankulukuku nekinsala nzona okute empapula ziriko bondi who told you to organize an event ani yakulagira okugenda okutegeka ekivvulu tulina wano abantu abagundiivu kati ono nsonyi okwogerako ngenda kukozesa nga example naye abaddeyo twamulabye nze saamulabye naye kati wabagenda okutegeka ebivvulu yeteekateeka emyezi 6 nawandiikira companies ennene ng'azisaba obuyambi agenda okutuula bwati ku mulyango nga nesente zo ku mulyango takyaza size gweganga ne bwe zitajja nga tafiirwa babeera sente ze yazifuna dda ye muntu ateekateeka ekivvulu nga yeteeseteese bulungi kati ogamba nti gw'omanya ebivvulu ebitusaze tubikubuulire wano gw'omanya abantu abagenze mu kyalo nga shozi basaze nze nina omuvubuka bamuyita Masiko ennaku ezo yategeka ekivvulu ky'okubbinkana bikyamu bisi bituufu ebyo byakola naye naye nalaba wano ekyazanga kyagifunamu abantu 200 people naye nga bwogikebera costs ngeri mu miliyoni kumpi 25 kisegeeza nti sente zamusala saamulabyekaawo mulayi kati olinga nga agamba nti buli ategeka agende ng'anoonya Jenosali musale kale bwakandanako tetukomaawo netugenda kuba amaduuka ensi eri mu kukaaba abantu abaali batika ebintu nga biri mu groupage containers birinakawo ebimu biri scattered tebinavaawo bimazeewo emyezi 6 abantu tebafuna bintu byabwe mu maduuka nabo bagende wa Jenosali musale kale bwakananawo bamugambe nti ebintu bitusaze bwe banabiteeka mu maduuka ne batafuna magoba nga bamugamba bitusaze tusasule ekirala ifa abasuubuzi kubanga n'abo abantu basuubuzi bakwate bamanyi entity mwe bagwa no by the way nagezesulanga basuubuzi nabo bando basuubuzi nnyo ekisinza okusuula entity yaffe ebyobusuubuzi kwe kuba nti mwe abasuubuzi muli stagnant muli eno muyayana buyayanye mugweno mugweri you should come together tugatte ago amagezi amangi ennyo ge mulina mujje tukolere eno mu busuubuzi bwaffe temugwanidde kugenda kubungeetera ggulu eyo abasuubuzi tubeera abantu babuvunaanyizibwa tubeera babitiibwa tulina ebintu bye tutabeeramu era nze nabadde ninze Jenosale akkirize abantu abo bayingire mu geeti ye nabadde mulinzi abakkirize bayingire ku makya mpita mu kikubo n'ekizindaalo ne ku Nabugabo wonna nga mbakowoola ne Masaka yonna nti mujja naffe tugende eggulu because ebintu bitabuse gwe tosobola kugamba nti olimbwa endongo ya musala mbuga kati bamuwe biliyoni 4 mbu nategeka ekivvulu mbubampe biliyoni 4 Eddie Kenzo mulobinzi mulungi nze era nawuliddeyo awo nabadde ndaba ku comment section zo nga ndaba oli agamba mbu lwaki owaana Kenzo alabika mugagga nze neekolera era teri kintu kyenfuna nga sikigwanidde kifuna kubanga era nsima mbagamba wano nti amwe businessman dealing in this doing this gwe mulimu gwange nze nabadde ninze Jenosale agulewo gate abagambe munyingire nawe okunga abasuubuzi
mpulirize ne byabagamba abagambe nga bwe mugambye babawe 5,000 kumakya nange mpite mu basuubuzi gwamanye emisolo gye tusasula wano ate nga giri direct tax abantu bangi bafiiriddwa bizinesi bagenze mu byalo bizinesi z'abantu zisaanyeewo abana abasajja bali mu entertainment industry besanye beesiime bulungi abasuubuzi abo nti bo ne mu covid gavumenti yavaayo nebawa 1.8 billion 10 billion 6 billion 1 point something bonnange bawa sente kati musaana mwebaza abantu abo nenze kisinga okunnuma nti muli basuubuzi abajjudde mugwanidde mu jjeeno mu Federation of Uganda Traders Association tubawe office yammwe teryagituddemu kubanga nze eri mu new generation we najja banonda kuba president kati sisobola kutegerera ate art so tusaba Eddie Kenzo ku nsonga eno agezeeko okuorganizinga abantu bano bapromota baje baberondemu omu ajja atuule mu ka office ke wano atandika okulobinga ensonga zo nja kuziwuliriza nnyo ebbaluwa z'onooleetanga njagezaako okuziforwardinga ewa presidential advisor ni art which is Eddie Kenzo mulekerawo okutuswaza abasuubuzi tubeera abantu ba buvunaanyizibwa tubeera abantu ba bitiibwa tetutera nakwenyigirana mu politics batulabira mu ngeri ndala nnyo nene mulyoka mukeera ku makya ne muvuga emmotoka ne mwolekera mu mugenze eggulu kwekeka mu kkubo lya musajja omuntu akubuuza what is the reason ngogamba the reason is nothing reason abamu bagamba siina nsonga abalala bagamba ekivulu kyansala what ekivulu kyakusala omanye abantu ababonaabona ggwe bana abantu bazanya n'okuzanya nolaba omusajja mukulu myaka 5 6 75 kakati mugenda kutulaba ffe tujja ggulo kubanga Eddie Kenzo yanyonyola bubi presidenti you can look for your chance nawe noonya president Museveni nawe noonya General Saleh tumanyi Kenzo bye yakola kutuka ku level kwali nze sagala ya ddala muntu ayagala kwekika mulimo gwa mulala kubanga byoyogerako nti yakwogerako ewa president olukiiko tewaluliimu ayinza okubanga yakugamba yakulimba nze sagala kulabikanga ayirawo nnyo Eddie Kenzo omubiri kubanga bangi nabalabye mu comment section lwaki oleza nnyo Kenzo omuwaanawaana simanyi yagala ku sente no I use my hands to get what I can eat. Kambuzeemu ekyo endowooza yaabwe gye bagamba nti nno be babeezaawo abayimbi we batali abayimbi tebasobola beerawo katwakibawo abayimbi bo nga tebabawadde byogiraba otya ogambye otya bo mu bigambo byabe bagamba be babeezaawo abayimbi era we batali abayimbi tebasobola kubeerawo abyo bigambo wano tewali event organizer atekeka kivulu ng'alya ku muyibi kati no zekankugamba amazima kubanga singa wadde boogera ku entity oba industry oba community eya music nga sijibanga mukko mbadde njakula olaba walukagga gwekiba walukagga yetegekera ebivulu bye omanyi David Lutalo nti yetegeka Eddie Kenzo nekyasembyeyo okubeera ekkololo yetegese kankugereze omukazi gwe twali badde tunyooma Stacy Amayanja she yabadde ku Serena ogijjukira ye yagyetegekedde abamu olw'okuba bwe balanga obulango abe mu kibiina agamba nti bondi katugambe alien skin kangerezi kwa alien skin ayina kapati show oba wasomye akapande kasomye maje alubamu launch cricket over Lugogo waliyo mwembi gundi waliyo gundi kati akalanga ako tekanyuma nga tebataddeyo nti bitegekeddwa kati abamu batukirira bapromota n'amugamba nti leeta kampani eyo tugiteekeko ne baga nti bitegekeddwa humble management nga promota be balumbi omuyimbi yeeraga nnyo yantama ennaku zino yali mukwano gwange era tekimugana okuba muganda bw'aba nga tategeera tekimujjako kuba muganda wo Gravity is my brother kati kankubuulira amazima show zonna eza Gravity ezibadde Lugogo cricket over ezikubye Gravity yeyetegese era Gravity I'm telling you tayina promoter yenna tayina muntu yenna yeyita promoter oba event organizer gwa wakitiibwa
gwe bakola abisoka nange ndi wano mukwano gwe takikuba takimpa nsobola nomukubira lumu namukubira esimu nemugamba gwe ugenda nakunyiza emirimu gyenkufunira biki yambulookinga kyali kiraga nti sikwetaaga mu bulamu bwange kabanda ne bwoba nga toliiwo mbaawo ebigambo byetunyumya wano mukulu Ivan abantu babiyigemu bino tuli mu byaddala era saagala muntu mu comment section aveeyo atandika okutugereegeranya kati kambuuze abantu bewalabye eggulu ekifaananyi kyewalabye obungi bwabwe babadde bonna bategesi bandongo mukulabako webale nnyo webalire eddala kakati ekirungi ne ku simu yange wano webali nkyabayina abantu ababadde eggulu ombuuzizza bulungi noŋŋamba nti ababadde eggulu gwe nga boobalaba kubanga tubamanyi gweokimanyi nti nabo bennyini baba bayiiye oli ajja nagamba jangu tugende oli ajja nagamba jangu tugende tulabe omukulu ajja tuwayo miliyoni 2 tufune kati saundi omukendeze bwoyogera olaba kati ekyo kimenya mateeka edikenzo gweoyinza okyogamba nti bapromota tubaninze obwo obuyinza obujjawa obwo obuyinza obujjawa obugamba nti promota abanize kwize promota oyinza nokubanga nawe wakyogera ntubanize edikenzo nga tobangako promota yes ekirala bantu bagenda ne bayita ate namwe abavubuka abakozesebwa oli najja nakusanga mu katale ng'olina omudaala gwo nagamba jangu tugende eggulu bajja kuwa obukadde 2 bakuteeke mu kkubo abantu abo nebo kankuzise n'ekyo ne bwe kiyitamu sente tajja zikuwa babateekamu denja zabwereere ekirala abantu lwaki bazanyisa nnyo katonda nabadde ndaba omuvubuka ono wano mbadde mulaba wuuno mwami Kanyiiga mwami Nobert bambi ali mu mbadde mulaba wano bamukubye ekitanda bamutadde ku kitanda wano eno sale takyali oli abantu gwe baali bamanyi nno nti simanya kaneefuule nti bankubye ankubira essimu mumalirivu ekitagambika era asobola obutakuwa wadde sinki 10 yakyuka si yooli kubanga lulinga we yakubye edde essimu n'agamba bakutwale mu ddwaliro ekiraba sebo mbadde njagala kulaga ku mwami ono mukulu Nobert mulabyeko wano kakati abantu bazanyisa nnyo omulaba yagala asobola kudda ggulu interview nze nagikola gwagikola yagikola interview yagamba nze Nobert sisobola kudda ggulu n'alayira abaana b'okufa lwaki abantu bagezesa katonda naye katonda gyali abantu lwaki mugezesa katonda notuuka okulayira noga nti ndayira abaana b'okufa si mbeera yetuusaawo omuntu anti etya oli abalowooza mbukanjogera ekinampa sympathy abaana notunulya omuntu ng'ali ku mutimbagano kubanga anoonya sympathy ali mu kuvuma katikkiro wa Buganda nanze sijja kujja mu politics webanga bwe bityo bibiri inze nyimirire omuntu andabe nga ndi mu kutyoboola katikkiro kubanga kyekigenda okumpa comment ne likes ne kaadi inze kabanda tikijja kusoboka kati abantu banoonya sympathy nayogera ebigambo oli natuuka ne kuleva egamba mbukaŋŋende nefule gwe bataddeko eccupa egyo emiggo bulijjo bagikuba abantu omusajja bagambye yage bamumenye egundi wabadde tusaana nakola ekyo kyokka esawa zino wabadde osaana nakubeera mukomera kubanga oyo omuvubuka yakajjajjo badde saagala nnyo yakajja jjojjojjo wano mu bintu ebyo ebyokutegeka ebivulu era be bamu kubayonoona ne industry oba sente yazibbawa najja nga abayimbi abaali bagulwa miliyoni 65 abawa 15
abo amala okugula omuyimbi bwafuna abantu 100 nesho enyini tefunye magoba ate n'alinya ku stage n'akyamuka n'atandika n'okufuuwa omuyimbi abayimbi bennyini batandika otwebuuzaako bannange ono yavuddewa investor fennyini tumunoonya ne tugezaako okumuwabulamu ne tumugamba ebintu si bwe batebabikola kakati essaawa zino sente oluusi gye yali azibbye ziweddewo ali mu kuwoowoola nze okufa n'obutanyagwa ekiba for what lwaki ofa omuntu natuuka n'okulayira nti abaana bange okufa mwe ne mumuwa comment kubanga ayogedde ekigambo abaana b'okufa eyagambye talidda ggulu obulamu bwe bwonna ate dakiika 2 tewayise wadde wiiki gwe tulaba nti oyo yali agezaako kola sitanti era abaana mbalabye wano mu comment sections nga bagamba nti oli mukola sitanti naye oswadde oli mukola sitanti naye oswadde kaba muvume banoonya nnyo likes okusinziira ku kyabaddewo nalabye afande Nkojo ng'agamba ensonga zammwe njagala kuziwuliriza naye ono yavumye mukama wange vidiyo ewagirabyeko era mu incidence eyo n'abagamba n'enkojo yakoze na kinene nnyo okujja okwogera nabo babadde ligable for what ensonga ki yabadde batwala eggulu ew'omusajja oli agambye akulaze yategerera eggwanga ayina ebintu bingi ebyokukolako mwe nga musituka abantu 10 ne mugenda babadde ndozanga 5 ne bagulirako n'ebivubuka byeyo mu kisenyi wawawa ne babigattako abalala ne bagulirako abakyala b'omu butale ne babapangisiza emmotoka ne bagenda eggulu kati Nkojo ali awo kwaniriza basitrenja buli saawa sebo kwabaddeko abagundi bani tebabalabye nalabye kakyayina neba nange eggwanga lino Uganda so kakyayina si butegesi kyatuyisizza bubi nnyo naye tekigaanibwa mwe basuubuzi bannaffe abali mu ndongo mwe nga musuubula bidongo mulimo si mubi naye muleke kugulengeza mwe musinze n'ogumalamu ekitiibwa nga bwe naggamba tewali ayinza kujja ku dduuka lyange naŋŋamba nsaba ye nga teyobwereere taliyo kyokka ate mu industry ya music omuntu ajja naggamba mpa tiketi 10 za bwereere ate nga muwagizi we eyali badde agula so mu mbeera efaanana bwetyo abantu bano batyobodde nnyo omulimu ne bagukakkanya kyova olaba nga gukyali ku leve eyo nti essaawa eno bo bepositioninze mu bagenze kubanja genosale sente za sako ate nga musobola omusaba obulungi sente za sako era nazibawa ewatali nsonga ndala aleka awuliriza nnyo kubanga ife tetwala president nga tumaliriza kuba promota mulanga kigoyinza okubakubira omulanga nze gwenyinza okubira abantu bano basooke bategeere be baani abo basuubuzi abawedde emirimu era tubalindiridde wano mu Federation of Uganda Traders Associations aga amagezi amangi ennyo ge balina bagaleete eno ewaffe tutule wansi ng'abasuubuzi tusalire wamu amagezi tule butya bwe tuzimba entity yaffe y'ebyobusuubuzi tekitegeeza nti bwe mba njogera ku basuubuzi njogera ku bamaduuka bokka nina edduuka naye n'abo bonna bonna bali mu marketing companies abali mu documents ez'enjawulo community ebeeremu yabyabusuubuzi naye waliwo abali mu kusuubula abayimbi waliwo abasuubula ebidongo waliwo abasuubula engoye waliwo abasuubula engatto waliwo abasuubula emmotoka waliwo abasuubula emipiira abo ekisudde omulimu gwaffe kwe kuba nti mwesudde muli bbali bwe mwekwata akakundi bwe mutemugamba mbu kati ffe mbu abasuubuzi b'abayimbi tuli bayaaye mbu kati mmwe ne muddeeyo ekyo tetujja kukikkiriza tubasaba mujje n'obwetoowaze obw'ekitalo mujje tulabe butya bwe tuyinza okugatta amaanyi bwe tuyinza okugatta amagezi tuzimbe omulimu gwaffe naye muve mukola ebintu by'ekiyaayi biggwako bituka ne biggwako byewakola mu 2 byali biwulirwa kubanga wali ogamba omuntu nategeka mbadde ntudde waka ne kati ng'omulimu gwe gukyatambula bulungi teri muntu gw'ogenda kukolako bya kiyaayi awo taliiwo ate temwagala kuzimba mulimu gwammwe nga munoona ate bizinesi ya muntu mulala we shall not allow that musajja wono batonagirako muganda omulabe abyakiyaaye oli sale siyo oli musimanya bonesula ku kitanda babikolanga luli nga ayagala kumanya industry ene lyetya
n'abategeera nnyo kuba nammwe mweyuza n'abategeera alina ebizibu wizo yamukuba alien skin n'amukuba ekivulu ne kimusala n'agenda mu bululu ne bamubba kati Gulu era bamukubye bajja mukolako n'ebirala kubanga yanyiizizza Katonda tosobola kuyimirira mu lujjudde lwansi ng'oli ku kamera n'olayira abaana bo bonna okufa n'oyogerako na bonna okufa ndayira siridda Gulu oba tonnamalako na nnaku 3 ng'ate oyolekedde ate nga gwe mukambwe ennyo gw'ofulonti nze oli mukambwe muzibu kati wabaaki ate singa yayimirira buyimirizi n'amuvuma buvumi n'amutyoboola buli muntu yaligambye bwali busungu naye n'olayira n'okulayira nti toliddayo ng'oli mu kugamba abantu mbu yakuba ezeeyo emyezi 3 munakuwa miliyoni 10 omanyi bannayuganda amala emyaka 10 nga takuteka obukadde 10 oli mu kuduula oli ku social media oli mugamba sale yambeze Gulu nampe miliyoni 10 mu myezi 3 Bikira Maria omutuukirivu omanyi bannayuganda abamala emyaka 10 nga takutte gwe tokimanyi nti waliwo omuntu azaalibwa n'afa nga takutte ku miliyoni 10 kati omusajja nadda wano ku social media nagamba oli yamubeeze nga yali tamubanja n'amuwa 10 miliyoni najja natandika omutyobolera ku social media kale zaali ntono n'agamba simanya n'amubeezeeyo simanya bbanga ki n'amuwa miliyoni 6 Katonda wange toddemu kwogera ebyo bintu byakuduula abantu bali bubi bali ku social media kuno ng'abaliko bali bweru bali ku intaneti ya bwereere abalala agula data wa 10 najja n'akulaba kati atunuulira nga gwe banga anyumya firimu onyumya ng'omusajja bwe yakutuuza mu emyezi 3 nakuwa obukadde 10 nakutuuza emyezi 5 nakuwa miliyoni 6 abantu bagamba Katonda wange ono omwana mulalu bakwewuunya gwe tosobola omusajja nakuwa sente obukadde 5 6 firi obukyagi ng'otegesa ekivulu kyo eyo kampani ntino ogenda gitekamu gimaketinge olaba tugenda mu zi companies n'ogigamba kkiriza nkuteekeko olabe mulimu gwenkoze olimpayo kyompadde n'omulanga n'abantu ku sso ne bajja bangi n'omulanga nannyo naga nti katulabe oba wali bakasoma bagenda okweyongera ku kampani n'atakuwa naye omusajja nagamba nti nkuwadde genda olangise oba kivulu oba ziizo nkuwaddeyo nga bwe nyinkola abalala nojja n'omutyobolera ku social media nja nakukkiriza n'oyingira ewuwe ate kambagambe ne kino oyo Jerusalemu mulaba musajja ali interaction nnyo musajja mugezi nnyo byonna bye yakolanga temulowooza nti fala omuntu eyava fula omuziro wansi neyemeza sale nga bw'omulaba n'atuuka n'okwetekako erinnya eddala naga nti Salimu Sale ate ng'ayina erinnya lye erya Katoliki kitegeeza nti hasira yava wansi ku gurawundi tewali kyatamanyi kati bino byonna bye mumukola abimanyi kati tebamwekalakasizaako omwekalakasizaako ng'ayagala wono ku social media ojja mukola byonna byoyagala ojja muvuma ojja mutyoboola naye ayagala okukuuma dignity agambe sijja muddamu sijja mutekako basirikale mukwata n'ebirala naye byonna ebyekiyaaye naye yabikola kubanga Sale musajja mukulu ali myaka ng'emeka nnaku ezo namulaba ajaguza myaka it is okay ne kati omuntu ayina emyaka 6 ffe tuli tuwano tuli mu 3 tuli wano naawe weeraba nti ate okaddiye ng'ate naawe olaba nti byolabye bingi nnyo mu nsi naye kakati ye ate ali mu myaka 6 plus ekitegeeza nti alabye ebintu bingi kati tuleke kulowooza mbuno ye yakazaalibwa tabimanyi bino abimanyi era abiraba era bwe yaganye okubalaba era yaganye nagasijja kubalaba n'ateekako nekira n'agamba mufulume Gulu mukole ki muddeyo ekirala ababakulembeddemu bagagawala nnyo yabagagawaza nnyo tewakyali ayinza kufumbira buujawo n'abunywa kwaba badde balidinze abafuuka bagagga tebakyasobola nakusula wabweru era omuvubuka abadde awo n'agamba nti mwenna abaafuna esente ku sente omusajja ze yabaweza okuliyirira ebivulu bye basazamu mu covid njagala ombulire wakategekayo kivulu ki ng'abuuza mwami Emma
nze saagala kugamba nti ema teyategeka naye ne tumala tugamba nti muleete reality yadde ebivulu bye basasulamu mwali mutegeseewo oyinza okaba amaziga wano nga byonna byali byakiyayo omusajja nakkiriza naga kanzi gyensome entertainment industry n'abawa katetefe mutulwaza bulwaza era nabadde ninze babakkirize bayingire kumakya kera kuyita mu kikuubo Nabugabo street nakasero wa ngafuna abantu 10 nange ngambateeka mu basi nga tugenda anti buli atukayo gwe bawa abasajja basasula emisolo omanye ennaku gye tuyina ggwe abasajja basula njala bagisiiba maduuka omuyangambye abadde akola ne mukazi we wali wakiseka nangamba pulezidenti wange ntunulira omukazi tujja ne tusiiba mu kaduuka ne mutunulira n'antama abo abakyala katonda yabatutondera nga bimuli byaffe naye game omukazi n'omutunulako n'ogamba tugenda kuba tutya nga mutunze emitwalo 15 edduuka lyagala 2 kubanga mulina abakozi mulina okulya mulina okusasula renti mulina esente za toileti mulina okusasula ezakasasiro mulina okusasula emisoso gyonna mulina okusasula ne looni nja kujja wano ntemeeteme omuntu asasula edduuka lya miliyoni 3 sente zalina okukola olunaku abantu bali awo beeyiya bali mu byalo tubatuukako ne bakaaba n'amaziga twalemererwa obusuubuzi gwe ng'ojja wano ng'otandika kuwoza mbu nategesa ekivulu ne kinsala ani yakutumya ogenda okutegeka ebivulu tulina bizinensi nyingi jangu opangisa edduuka ku Nabugabo otunde engatto jangu otunde edduleesi gula ekimotoka kyakasasiro abantu bakuwe contract otandika okuyola kasasiro ezo zona bizinensi beera buloka w'amayumba ave muteeka abayini bwebanga industry ya entertainment ekulemye muleke tuswaza nammwe kale ensonga zezo muziwulidde pulezidenti waliwo abantu nnaku zino bagenda ku social media nga balaga obutali bumativu olw'engeri gye bayisibwamu ku URA naddala nga bayingiza ebintu mu ggwanga waliwo ono omuwali yasinze okukwatako ennyo nabadde nsaba omuwulire tujja kagenda nnyo kandabe omuwala y'oyo tubalombe wakati tubalombewo obutake wakka tubalombewa wanga mututamye mututonde wano mututuuse wano nze n'omutuwendarema nganga mukampaininga olwomba mulowooza bafaanana tamuneesebako bantu mwe wanga mututamye kavidiyo era katekakawo mukalabe kale naye omuwala y'ono abantu bangi nnyo abakomplaininga mu mbeera bwe ziti olwa bintu okubulankana ne bajja nga ebintu babisokoddemu omulala URA n'ebikwata nga bamugyeresa omusolo mungi nnyo naye nga mulimu olunsingatto nangoye z'abaana ebintu ebyo bagenda bayambibwe batya kuba mwala owulidde ne gye bandigenze tebayambibwa alimbyemu abantu bangi abajja ku ofisi zaffe tebayambibwa naye omwanyinaze oyo yaligambye nti tamanyi wajja agenda kuloopa tugezezaako nnyo okuva lwetwateekawo federation etwala ebyobusuubuzi mu ggwanga lino tugezezaako nnyo okulaba nga tuyamba ku basuubuzi bakufe ku bizibu balina ebizibu bingi waliwo balandiroodi abamenya amaduuka agaabwe waliwo abantu bangi nnyo abaleeta ebintu ku nnyonyi olina atika emigugu 6 ne watuuka 3 tumuyina aja ti asubula aliyiganga eyo asubula Cairo era swaibu madde nsaba mulongoose ensonga eyo abe Cairo China Dubai Turkey n'awalala era bajja ne bafuna obuyambi lwakuba nti kituufu waliwo ensonga ezimu eziwanvu ennyo naye tobeera eyo kutuuka kukaaba kutuuka mu ssa lifaanana bwe riti ng'ate osobola okujja mu ofiisi yaffe n'oyambibwa wano tewali mbeera yonna tewali kyetukukyajinga tewali nsonga yonna wabula kyetukola tukkiriza ne tukuyambako tujja era twawandiikidde oluvannyuma lw'okulaba akatambi ako naffe twakalaba twawandiikira baganda baffe aba aviation authority nga twagala bayingire mu nsonga z'abantu ababulwa migugu gyabwe
egitabula ebintu babisokoola oli awaliwo atikka emigugu gye gyonna n'atuuka wano nga talabako nagomu ebintu ebifaanagana bwe bityo so mukama wange mbadde nsaba simanyi ani ayinza kututuusa ku muwala oyo simanyi wa tuyinza kumujja naye nga tuli ready okumuyambako bange tunywererwa wamu ennyo nnyo ali muzungu ali muzungu mujje ku ofisi za futa edduuka lya futa ofisi ya futa esangibwa mu paaka empya okuliraana stage y'emubende bw'otuuka ku stage y'emubende tunula waggulu ojja kulaba ekipande ekinene kiriko Federation of Uganda Traders Associations ekyo ekipande wetutuula ku ofisi yaffe ekizimbe ekyo bakiyita bati New Block Paaka Mpya Mall ku New Block Paaka Mpya Mall oyimira boti mu paaka empya ekizimbe kayine empanvu eri waggulu awo ofisi weziri tunywererwa wamu n'omukyalo oyo naye tugezaako n'okulambika bannaffe ba agent bebawa ebintu bannange muleke kulumya abakyala bano abamu ba agent bebabisokoola abalala bakozi ba airlines abalala bamuwa emigugu gy'omuntu 8 nabbako 2 n'amugamba nti tejazze abalala abanyinyi benyini bagibba abalala bali careless tebafollowinga bintu by'abantu waliwo bamala okuteekako gundi bwe bati tebabifollowinga mugugu ne gubula kati omuntu omu asobola okuba nga ogwo omugugu gwogubuze bwe gubadde gumutambuza ebbanga lyonna nga bw'agenda n'asuubula n'aleeterako abalala n'ayiyayiya bambi ogwo omugugu gwe n'agukiryalinga n'agenda n'atunda ogwo n'addamu n'atambula bw'atyo buli muntu alina bizinensi ye bw'agikola kati kitukosa okulaba nga totunuulidde bizinensi ya munno gwe ng'otunuulidde lubuto lwo lwokka kitukwasa ennaku tunyolwa wamu nnyo n'omuwala oyo yankwasiza ennaku etagambika era tuli ready okuyamba nyabo wona wona wooli nkwegayiridde jangu enamba yange eri 0752199176 jangu tulabe butya bwe tuyinza okukuyamba kale basebo ne banja b'ensonga zezo muziwulidde bulungi nnyo tetujja ssubakaawo eri bulungi